Black seeds ddagala nnyo eri gwe alina obulwadde obw'enjawulo naddala nga omanyi okuzikozesa obulungi n'ozizanyisazanyisa n'ozikozesa ebintu eby'enjawulo muno nga mwemuli okutereeza olususulo wabula teekako n'okujjanjaba ebirwadde ebikuli munda. Amannya yenze Shila Adita, weebale nnyo ggwe wenna eyasubscribinga neebaza nnyo nammwe abalaba videos zange gye mukoma okuziraba baganda bange gye tukoma okutuuka ku kiruubirirwa n'okufuna abantu abalala abatwegattako gy'okoma okusubscribinga gy'okoma okumpa amaanyi okukola research okumpa amaanyi agabaterayo videos endala gwe ky'olina okukola ekigambo subscribe kibeera waawo kikoonemu. Wabeerawo akadde waggulu nako kakoonemu. Akadde ako w'okakoonamu bajja kuba bakuwa message buli we tuteekayo video empya bakugambe gye wasubscribinze bataddeyo omusomo omulala ogw'enjawulo jangu obeere ng'ogwekkaanya omanye biki bye bataddeyo. Baganda bange mwenna abasubscribinga abalaba videos zange abasharinga embaagala nnyo mutemujjanga otwo mujjenga muli bangi gye mukoma okukomentinga gye mukoma okundeetera okumanya ebyo bye mbadde simanyi kyova olaba mbagamba comments zammwe enkulu nnyo tuzeetaaga. Video zange zenkola bw'obanga ozifunamu ekyokuyiga teweerabira kumpa thumb up kiki impaayo like onange mmanye nti nno osiimye ebintu byenkola obyagala. Olunaku olwaleero tugenda kuba nga tusoma ku kye bayita black seeds. Ensigo ezo eza black zikola mulimu ki? Lwaki ozeetaaga? Lwaki olina ozikozesa? Ogenda kuzikozesa otya? Zijjanjaba biki? Zikola zitya? Ebyo byonna tugenda kubanga tubyogerako mu eno video. Gwe ky'olina okukola subscribinga okwate wabula ne ku kade otuule obeere nga owuliriza. Black seeds zino eno mu nsi ze tukoleramu ezisinga ez'obuwarabu n'ensi endala eza Europe bazaagala nnyo ate nga bw'ogenda mu nsi endala eza Asians gw'otadde China, Japan, Korea baziyita wonder seeds. Zikola bintu byewuunyisa, zikola byewuunyisa byokka, zikola ebintu eby'enjawulo za muwendo. Bazaagala nnyo era nga zibirimirwa nnyo kulowooza lwaki. Naddala mwe baganda bange abakola mu nsi z'obuwarabu black seeds zino eno muziraba mu nnyumba z'abakama bammwe naye nga temumanyi zikola mulimu ki. Nga buli kunaku oziraba naye nga tomanyi eggwe naawe osobola zikozesa otya naye nga oziraba. Katutandike ku biki black seeds zebikola. Katusooke tubannyonnyole black seeds zifaanana batya. Black seeds zino eno zibanga buwekeweke naye nga bwa black nnyo oyinza okugamba manda naye nga ensigo ezo kati nno nazo zimera ku muti, zimera mu nsi ez'enjawulo omuli Korea, Japan, China teekako ne mu nsi zino eno ez'obuwarabu ensigo ezo bazaagala nnyo. Bazirya, bazinywa, bazikolamu omuzigo, bazikolamu ne butto munange. Black seeds zino eno bw'oba ozifunye osobola okuwonya ebirwadde nga asthma, osobola okuwonya ebirwadde ebya scalp infections imwe abalwala scalp nga nze ayogera lyeddagala kati lyenkozesa. Osobola okuwonya ebirwadde nga hair loss, osobola okuwonya ebirwadde nga blood pressure, osobola okuwonya ebirwadde by'okufuna grey hair, ebirwadde by'okuba nga tolaba bulungi, okwejjako mugaba nga okozesa black seeds. Ogenda tabula otya gwe okufuna mu kyoyagala. Gwe kwata black seeds ezo oziteeke mu blender ozikube ozikolemu powder. Bw'omala okuzikolamu powder oyo buli lw'oba ogenda okunywa caayi munnange mu kifo ky'amajaani teekako oyo powder wa black seeds. Agenda kuyambako okoza system yo yonna ey'olubuto. Kuno nno nga kwe kuli mmwe ababeera ne constipation abatagenda mangi kweyamba bulungi. Kuno nga kwe kuli mmwe abakyala abatagenda mu nsonga. Kuno kwe kuli era mmwe abakyala abalwawo okuva mu nsonga zammwe ez'ekikyala. Zigenda kuyambako okutereeza system yo ey'ekyenda. Gwe muganda wange omulwadde w'erinnyo black seeds zino ozeetaaga wozikolamu powder gw'oba osenyesa nga eddagala lyo ery'amannyo togenda kuddamu kulaba kikwatagana ku linnyo kuluma. Gwe muganda wange ayina obulwadde bw'enviiri nga zikutukakutuka black seeds zino eno zikube bulungi nnyo omale okuzikuba obeere nga ozitabula mu mazzi obeere nga ozinaaba mu mutwe. Oba si ekyo okusobola okugula black seed oil
naye gyali akola bulungi ku ky'okukuza enviiri teekako n'okutta obuwuka obulya enviiri. Mmwe abalina enviiri ezirimu envi, black seeds zino eno osobola okuzisiigangamu buli lw'onaaba, ogenda kuba ebyo byonna byonna obigobye. Abasajja abaagala okugeza obutonde, black seeds zino eno zigenda kuyambako bw'oba nga ozinywa. Mmwe abakyala abalina pressure n'abaami abalina pressure, black seeds zino z'oba okozesa ng'amajaani obeere nga onywako buli lunaku. Tezitta, tezirina kikomo, tezirina ssaawa ddi lw'olina kunywa ne lw'otalina kunywa. Amakulu gali nti onyweddeko nga kw'otadde n'okukuyambako okubusitinga obwongo eri mmwe mwena abeera biralabira, black seeds zino zigenda kukuyambako. Mmwe abalina amaaso munnange aga red, black seeds zino z'okoma okuzinywa zigenda kuba zikola ku system yo ey'okulaba. Jangu obeere nga ozettanira. Bw'oba ozabye mu nnyumba ya mukamaawo, fuba okulaba nti nno weefunirako okubamu bupawuda bwo obusirikire. Wabula nga ate nammwe abawunya ebitundu by'ekyama osobola okukwata black seeds oyo bulungi ng'omaze omusa oteekeko mu mazzi go agabuguma obeere nga otuulamu, ogenda kubanga ebirwadde byonna byonna obigobye. Amannya nsigadde yenze Sheila Adita, atanaba kubanga osubscribinga ku YouTube channel yange, mugana wange jangu osubscribinge, tuteekayo wako omulungi okomentinge ate era osharinge impagala nnyo.